Kagame ne Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba emagombe bandisimbayo ekitooke olw'ensonga ebigenda maaso mu Democratic Republic of Congo byennyamiza. Felix Tshisekedi omukulembeze w'eggwanga lino erya DRC adiployinze amagye agawera mu 600,000 gagende gaswaggule gasappressinge gajjewo gaddemu gatwale ekibuga Goma saako ne Bukavu. Jjukira olw'endagaano eyakolebwa n'eggwanga erya US nga President Donald Trump ayagala okudeployinga ba investors mu Democratic Republic of Congo ku ndagaano eyakolebwa. Jjukira endagaano eno yakolebwa meeting ezatuuzibwa ne Paul Kagame ow'e Rwanda yalimu era bonna baafuna ku nsimbi zino. Naye kyennyamiza nti bukyanga agreements zino zikolebwa baze ba pressurizinga Paul Kagame okusinza ku kyali mu ndagaano awuzdowinga amajege n'alema. Era bwe yali mu ddwaliro gye yali awerennemba n'ekirwadde kye yavaayo n'asinza n'akola statement ng'egamba nti talowooza nti ne agreement gye baakola eyinza okulastinga for long tejja kuwangaala wadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. So ne kinnyamiza Abamerika okusinzira ku agreement gye baali bakoze. Kakati tulaba nga Tshisekedi adiployinga troops eziwera mu 600,000 okusobola okulaba nga balumba Goma, Bukavu, Buvuma basobole okwezza ebitundutundu ebyo. Naye nga bino byonna abikola lwaki? Abikola olw'obuyambi bwe bamusindikidde okuva mu ggwanga erya Amerika. Jjukira bukyanga guno omwaka gutandika olutalo mu DRC lubadde lusirikizibwanga era nga n'abannansi baabo bagenda maaso n'okusatira n'okudisplacingibwa olw'olutalo olugenda maaso. Naye nga bigambibwa nti Paul Kagame yagenda maaso n'okubaakinga abayeekera bano aba M23 newankubadde bagezezaako okugenda maaso ne agreement peace treaties zonna ziganye olutalo lukyagenda maaso. Kansooke ku Minister wa Foreign Policy n'oluvannyuma proceeding tweyongereyo. Ladies and gentlemen, gano tegalinda, it is not waiting. Muganda ambulizeko paka mu State House watuula abatuusi mubagambe nti ewaawe bibi. Essaawa yonna omutuusi w'e Rwanda agenda kukubwa. Bulijjo mubuuza Kagame aliddawa. Kagame ali kuki? Omutugumbuzi w'abangi, muganda wo omutugumbuzi w'abangi mu Uganda. What is happening? I am here to bring you the good news. The good news. Nabagambe the only good news is the okufa kwa abatuusi ge mawuye gokagoka agali mu nsi amalungi. Yes. Kakati what is happening mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo? Kino. Felix Tshisekedi omwagala w'abangi nga nze spokesperson we versus Andrew Mwende Yasirika omwogezi wachi wa M23. Nze omwogezi wa Felix Tshisekedi mu Uganda. Tumaze okudeployinga amagye emitwalo mukaaga jijao bamaze okusalako ekitundu kyonna ekyetooloddwa M23 mugenda kuŋŋamba ate endagaano waagwani. Kirabika bannayuganda mwine essala ze musabira Kagame nga mwagala Kagame ono asooka asabulwa agende emagombe Museveni alyoka akkirize gy'alina okuwa Kyagulanyi entebe ye. Nabagamba bano baagalinya gye gava nkiddamu nabagamba baagalinya gye bava naye mbagamba nti omuntu anyooma kiraasi eno yatamanyi kye tuliko naye ffe ekintu kye tukola tukimanyi nnyo nakugamba bagiyita American Foreign Policy. Okitegeera Museveni yakwata mu kabina k'empologoma ng'enjala ejiruma. Yes, ng'enjala ejiruma agenda kutya ne muganda we kiki bali munnayuganda kyavudde ku ki? Tumala okusayininga endagaano y'omu Amerika nga Kagame alina okujja amajege gonna mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Congo gadde ewaabwe babadde 90 days mu ndagaano. Omuyaayo oyo mulwadde yaweewa obutwa. Kagame mulwadde wayimirira eri ku kitanda yali liberation day ng'agala kulaga nti akyayina amaanyi. Yadda ku kyano n'agamba tamanyi oba endagaano enaakola ki enaayimirirawo bino nga byayogera omulwadde oyo. Okitegeera tamanyi nti endagaano yasayiningirwa wakati wa mu Amerika wakati wa Congo ne Rwanda enaayimirira. Okitegeera ekintu ekyo Kobo tegenda kuyimirira. Blackwater yingira ku ground. Blackwater ngeyingira. Blackwater yingiddewo naki naba machineries baki ba Colombia kuluno. Luli Kagame yatugamba mbu yafulumya abaki Abaromania. Okay, katulabe aba Colombia kyogendo bakola. Bano bayaga. Era kimanyi njaga bagenda jijjanga okamo okyawo.
nebusabala ogenda agenda kunkubira embweno nabagamba not ku kisanja cha Joe Biden nti Museveni agenda kukwata dola agikube nabagamba never ekyo tekigenda kubawo si ku kisanja cha King Charles nti Museveni oyo agenda kukwata Commonwealth State agiteke mu mikono gya Rashalimba alimba jaje olimba eno deployment mu Uganda lwaki bana Uganda temba ku mawulire eno deployment buli wali M23 bamaze okusala undingawo wano kuliko abakongo kuliko abalundi kuliko ba machineries okuva e Colombia kwe bali ne Black Water bagenda okulya bayino kakasa nti bakwata amaje bayino okufulumya M23 jukira these are two parallel agreements egamba nti Rwanda ejamaje gayo muki mu gwanga lya Congo baba kimanyi nti M23 yani Kagame era Kagame bakimanyi nti wajja amajege M23 genda kubateriiwo okitegeera ekintu ekyo ogenda kubateriiwo naye Kagame ona agamba mbuye amajegano a FDLR egenda kukola ki egenda kulumba tulina tu parallel agreement eyekata mu Doha eri wakati wa M23 ne government yaki ya Congo of which tukimanyi nti M23 yani ye Kagame bamugamba 90 days they are expiring kati bi statement bino byayogedde byebisinzo muletera obuzibu okategedde bi statement bino bimuletedde ebizibu kakati deployment yemaze okugira amajega maze dokutekinga stand M23 ngamba Kagame agenda kubwa na ye to make matters worse waliwo ekiriwo bagenda okubira omuntu etya je bali ayitaba FDLR mu communique yabwe eno je njogerako Museveni agamba kana kanzita ojja kumpulira communique yawandikiddwa FDLR ye Kagame nga wagamba nti bayekera na ye nga tukimanyi nti bano abaana bahutu Kagame ne Museveni byatematema mwaka gwa 1994 nga bayita musimanyi ba genociders bamuwandikide ne bamugamba yino communique jenjogerako ne bamugamba sebo toddamu okutuyita FDLR tokiddangamu toddamu kutuyita ba genociders ogezaako kubuzabuza international community ng'olimba inti ffe twatta abantu naye nga gwe watta abantu oddukawo crimes zowakola ne crimes against humanity zokoze mu ggwanga lyaki ya Congo si yeffe toddamu okukituyita nkiddamu FDLR yeyogera ye bayita abayekera naye nga ffe tumanyi nti bano bahutu na batwa ne bamugamba tukuwadde kati conditions ziri bbiri esooka twagala ota abantu baffe bonna bayagize era bakoze batya Kagame yadusiza Ingabire mu kooti yamudusiza wuno wano Ingabire ne bamuwalooya Omunyarwanda Ingabire namugamba nedda baba batompolereza kandete timu yange yabalooya ne bamuza paka nga 15 agenda kudda kakati ne bamugamba twagala ota abantu baffe bonna bawakwata ate twagala tutule ku meza nga M23 weri mu kuteesa ne government ya Congo kakati naffe sebo twagala tutule ku meza awo tuteese ku future ya Rwanda FDLR Kagame bulijjo bayita abayekera abahutu nga ffe tubamanyi nti bahutu na batwa bamugambe tutula ku meza basi ekyo tujja kumpaka. Ladies and gentlemen, ebintu bitabuse nakugamba mu region wana abantu bana bayina okutoa obuyinza bana oba baagala oba tebaagala chairman Kaguta tibu habula Yoweri Museveni ogwe mulaba mu ghetto ngagenda yegulagula ku bantu oyo bamwagala kuganda majaga li deployed gano lukaga kuliko abamu abayina okumujja ko wano kuliko abamu abayina okujja yes nakugamba ensizi basinga okwetaaga kuliko Uganda kuliko ne Congo bibi eri Museveni ne muganda wani Kagame kakati wano tulina reserve force Museveni we have a reserve force here wepanka ebyo funa certificate muna Uganda funa certificate wa infinite class in box me tufune certificate nakugambye fela minister wa foreign affairs abaddako eno minister ya foreign affairs kakati bwana Museveni bakuwana njagala 90 days zigwekoleme kujayo maje anti gwa wa Kagame instructions yes you have 90 days okujaya maje go to the fullest aga Uganda na aga Rwanda ngagafulumye Congo kati njagala 90 days zigweko ngate munazo atazinza no butawera kubana abahutu banyize mwanyiziza abahutu era nga bile sengate mumuta boy kakati bulijjo mwewaga ki buno mufulanga gashimbo bulabo ogerebye ekisiru abanyalanda tuli bangi kudiruki musoke mugende mutaase wamwe kubanga wetwogerera kati mugenda kubulwa emunywera amazzi mwe batuusi mmwe the real Rwandese the natives bali abaana ababi abemirembe abahutu n'abatwa abakyasinziza emirembe ku nsi kuno they are going back home forcefully or peacefully. Museveni agenda kwata entebe eyo agidize bana Uganda forcefully or peacefully bagita American foreign policy bagita UK foreign policy bagita democracy oba capitalist they are back to take what is theirs nakugamba nti ebyo wepanka ebyo nayo likiyenje buyenje kyonze Museveni nakugamba ate kuno ku apa abatakutyanze kwendi kubanze ekimanyo likiyenje buyenje toyina kyoli
you are just a cockroach. Kakati njagala ba police makers bagenda kukula galo njagala otuproving ti Museveni dala gwa Afuga region. Prove to us. Ogenda chikolotya njagala olemeze ya majega Congo. Ogalemeze ya amajega Rwanda ogalemeze Congo. Echo chimu kwa majega Rwanda gwa Gafuga. Number 2 lemeza UPDF mu gwanga lya Congo. Then number 3 njagala obaka lulu. Kabbe bakuwana nabagamba ebintu bigenda tambula nga mudawo ku pressure ne mupa kuka kati zine mundu mwabazirese ono si Donald Trump you don't know who you're dealing with nabagamba eno bagita American foreign policy they have come to reshape that region eyo yetereza Africa eyo region eyo jemula Great Lakes region eyo Uganda in particular and Congo zensi bili ezivako change ya Africa ezo ba capitalist senga bafune ensezo onawedde kakati ebyo abatisa ebyo Museveni ogenda kutabana bafi banange muna Uganda temukiriza kyalaya nse jintu byawunyedda ebyo mulabo omusire byawereza banange mu opposition mwegatte bakitegedde that government kyagudde dda aidha agenda kukiriza aveko ku mirembe oba kumpaka Kagame agenda ku mirembe oba kumpaka Samei Ruto ku mirembe oba kumpaka Samia Sulu ku mirembe oba kumpaka bibabana bibagala out of power bana Paul Kagame Yoweri Tibuhaburwa Museveni Samia Sulu ne Samei Ruto they don't have power. Yes, it is up to them to decide either forcefully or peacefully. Chisekedi amazo kuleta ababi kuliko Black Water erese majiga Colombia biba machineries balese kuruno si ba Romania bali abali bazanya abano tebazanya bo Omukolombia mumumanyi Omukolombia nyanjaga adaza abantu sibanyumira Mulimo kicks of the dying horse mutisa bana Uganda gashumba watisa Abanyarwanda fetu musalawo munsi yani ngaye mwasalawe Congo kati lwachite musalawe Congo lwachisekeje avako batavako atisa mutujja mulonda Abanyarwanda tuli banji muli banji kudiru chebye mutisa ategwe kagashumba gwe wenaje Uganda nja bolu olutwolo tubuli obeye ensi y'Abanyarwanda mugende mutase wamwe boy kugenda kwaka esawa yona baba wutula tusisinkane ncha respect. I'll keep you posted and updated. Agenda okuva mu comment section. Minister wa Foreign Policy bichi kakati eyo nga tuvuddeyo tukimanyi bulungi nnyo mutandikwa y'omwaka guno abayekera ba M23 abagambibwa nti babakingibwa ne Paul Kagame w'e Rwanda n'omulago batogera mwami Yoweri Kaguta Museveni bagenze maaso n'okufugaza enfo za Democratic Republic of Congo batandikiranga bawamba mu kibuga Goma bawamba airport tebakomoko okumanya bana abami bajoga bagena maaso n'okubanga bakyusa obukulembeze n'akyusa new governing system mu Goma saako ne Bukavu Buvuma nayo yatwalibwa airport kati ebintu ebisinga mu Northern Kivu bebasinga operating saako ne mineral sites ezisinga bana basajja bazezza kigambibwa nti no bakukusa cobalt saako ne coltan nga biyita mu ggwanga erya Rwanda bye bibayamba bafujirira omusimbi guno wandibuuzizza sente n'amaanyi bazijjawa yenkola gye bakozesa okubanga bagenda maaso n'okwenyweza mu Democratic Republic of Congo niwankwadde bavayo bagamba mbobo tebalwanira bukulembeze balwanira ddembe lyabwe era tujjukira bulungi nnyo nti tetiyinza kwegaanibwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni wa gavumenti ya wano ne Muhoozi Kainerugaba basupporting abayekera bana aba M23 oluvannyuma lwa Muhoozi okuvayo n'akola statement ng'agamba nti aba M23 balwanirira ddembe lyabwe na nkyukakyuka yaabwe mu ggwanga lyabwe kitegeeza ki nga UPDF tugiraba ng'eyingira DRC ng'egera maaso n'okulwanyisa abayekera ba ADF lwaki tebalwanyisa abayekera bano aba M23 bwebanga yasalawo kusupportinga na kulwanyisa bayekera mu ggwanga erya DRC kino kino kibuuzo kigenda maaso n'okutakuza emitwe gy'abana Uganda nga beebuuza what is the reason behind this lwaki baba balwanira eno mu Eastern Democratic Republic of Congo kyokka ate nga ne mu Northern DRC yewasinga okubeera n'obuzibu mu Northern Kivu bandibadde bagenda ne badeployingayo amaje ne galwana nanti basalawo kulwanira Felix Tshisekedi kati n'ensonga bweto bwezikyali naye nga yo America n'amawanga ag'ebunaayira n'ekitongole ekya United Nation bagenda maaso n'okulumiriza Paul Kagame
owe Rwanda nti yagenda maaso n'okudeployinga amajjeege mu Democratic Republic of Congo era bagenze maaso n'omuteekako sanctions ez'enjawulo nga bamugamba mbwangu ajjeyo amajjeege bamujjako obuyambi bwonna bwe twayita foreign aid obwali bugenda maaso n'okufunibwa eggwanga erya Rwanda. Jjukira ssente zino zazimuyamba nnyo mu byenjigiriza, mu byobulamu, mu byenkulaakulana mu ggwanga lye, naye kati buno bwonna obuyambi babusalako obwali buva mu ggwanga erya Belgium, mu ggwanga erya Germany, US, UK bonna bamuteekako sanctions. Naye Paul Kagame akyalemezaamu ne gobuli kati tanaba kubeera nga withdrawing amajjeege kuva mu Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango tuuliriza ngamba gwa tanatuyungako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otoyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko mwebale kubanga muwagidde amayengo g'empuliziganya eno eya Yugi Update TV. Mbagala nnyo era nga mbagaliza olunaku olulungi.